buli lw'ozuula obwakabaka bwo butandika okuweereza abantu bo. Bwe buweereza abantu bo basiima. Mu kusiima bakuddiza ebirabo era bakuweereza. Kye tuyita influence, obumanye n'okugobererwa abantu abalala n'okukkiririzibwamu abantu abalala kiva mu kuzuula obwakabaka bwo. Bw'ozuula obwakabaka bwo n'otuula ku ntikko yaabwo, nja kubawayo ekyokulabirako. Mu Uganda tulina omwana omuto bamuyita fresh kid. Waliwo n'omwana omuto omulala bamuyita Filista the superstar. Abaana abo mugende mujje ku mitimbagano gino gya YouTube mubanoonye mubagoberere. These are young children. Naye bazudde obwakabaka bwabwe nga bakyalina baana bato. Fresh kid doesn't come from a well-to-do family or a well-to-do background. Gyava tebaali bagagga nnyo. Naye kiki ekyabaawo? Omwana ono nga mulenzi muto yatandika okugegeenya ennyimba z'abayimbi, n'atandika okuyimba ennyimba z'abantu abalala. Bwe yali aziyimba waliwo abajjanga bamulaba. Mu baamulaba mulimu eyalaba obwakabaka bw'omwana ono. Najja amubuuza, osoma? Nti nsoma. Naye okola biki? Nti ndi awo mbeera ne maama, taata yeeyiiya. Omwana omusajja ono najja amutwala ewa nnyina, oba oli awo ne boogerezeganya, maama we n'amukkiriza akwate ku mwana we. Omwana eyali tagenda mu ssomero ddungi, eyali tayambala bulungi, eyali takola byonna mu ngeri ennungi, oba oli awo era eyali tasula walungi. Bwe yazuula obwakabaka bwe at the age of 7 nga babutaddemu investment, at the age of 7 n'akuba hit y'oluyimba. Fresh kid n'afuuka ekintu ekirala ennyo mu Uganda. Ate olw'okuba yafuuka ekintu ekirala, ne kitaawe ne nnyina ensi yabazuula era n'ebamanya olwa fresh kid eyali amaze okuzuulibwa. Kaakati bwe tugamba nti musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biribongerwako. Obwakabaka bwa Katonda si ddiini, si nzikiriza. Obwakabaka bwa Katonda kye kitundu ky'obuyinza bwa Katonda ekyaweebwa omwoyo gwo nga gujja mu mubiri ogwo. Bw'okizuula n'okiggyayo, ensi ekutegeera. Ensi bw'ekutegeera ekusembereza byonna by'onoonya ne by'oyagala, gwe n'otambuza obulamu. Fresh kid bwe yazuula obwakabaka bwe yafuna bursary. Sudiru n'amuyita asome paka lw'anaamaliza primary 7. Emmotoka yajja mu bulamu bwe, ennyumba ennungi yajja mu bulamu bwe, engoye zajja mu bulamu bwe, emikisa egy'enjawulo gyasembera mu bulamu bwe. Kino kyabeera ne ku Filista the superstar. Kakati abaana bano bato tebalina digiri, naye ate basobola okukola ebintu ebinene ne batuuka ne ku bye baagala. Ekitegeeza nti mu nsi digiri tekutuusa ku kyoyagala, wabula digiri esobola okwongerako obwongezi, naye ekikutuusa ku busukkulumu bwo mu nsi ge maanyi agatudde mu mwoyo gwo.